Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Taata lya muwendo. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Ligoba n'emisambwa lirina amaanyi. Ligoba n'obwavu lyo teriwena. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Taata lirina amaanyi. Tuwebaza Yesu yo alina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Taata lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lya muwendo. Erinnya lya Yesu lya muwendo. Liwonya n'endwadde lirina amaanyi. Ligoba n'emisambwa lirina amaanyi. Ligoba n'endwadde lirina amaanyi. Ligoba n'amabanja lirina amaanyi. Ligoba n'obuswavu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Taata lya muwendo. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Babadde aswadde tulina erinnya. Babadde atidde tulina erinnya. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Taata lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lya muwendo. Erinnya lya Yesu lirina essuubi. Erinnya lya Yesu twalokolebwa. Yogerako mu nnimi eddakiika emu obudde bugenze. Ribo sakamani. Yogera mu nsi y'omwoyo. Riba semene kaderemani. Rikamaza kamana na maliriba yerebe. Rebo setene malagaza na mayerebe. Enzigi ez'ebyuma Mukama tumugamba aziggulewo. Enzigi ezibaliziganya okuggulawo tuzagira ziggulewo. Tuyingire mu buwanguzi ne mu maanyi amangi. Kuba Katonda waffe w'amaanyi. Mukama tukwebaza. Tukwebaza Yesu tutuwadde obuwanguzi amakya g'olwaleero. Nti awabadde amaziga otuwadde obuwanguzi. Awabadde okutya otuwadde okukkiriza. Awabadde okujugumira otuwadde obuvumu. Awabadde obwavu otuwadde obugagga. Awatabadde kantu konna otaddewo ebirungi. Mukama tukwebaza. Mukama era tugenda mu maaso dakiika emu yokka ku maviivi gaffe nga tuwayo eggwanga Uganda. N'ebigenda mu maaso, ebyobufuzi, ebyobululu, ebyabannamagye mu ggwanga Uganda, nga beefudde bakatonda. Mukama tuleeta eggwanga Uganda ku maviivi gaffe, ku kino ekyoto ekya God's Fortress Ministries, nga tukusaba nti Mukama taasa eggwanga Uganda okuva mu mikono egy'omulabe Sitaani. Sitaani tojja kutwala Uganda kubanga Uganda ya Mukama eyagitonda era lino eggwanga Uganda lya Yesu. Tugaana amaanyi aga Sitaani ag'ekizikiza, amaanyi agaagala okuzikiriza abantu, amaanyi agaleeta okutya mu ggwanga, amaanyi agayiwa omusaayi, amaanyi agajudde obutemu n'okwawulayawula mu mawanga. Mukama tukoola Yesu taasa eggwanga lyaffe. Era Mukama otununule, era Mukama otutaase, tubeere n'essanyu mu ggwanga Uganda, n'ekkanisa egende mu maaso okuba nti ekkanisa ebeere enjulizi, kibeere kitangaala, tubeere omunnyo. Era Mukama tugenda mu kigambo kyo, tukkiriza Mukama ogenda kiwa omukisa, otuzzeemu amaanyi, tugende nga tuli banjawulo okuva we twajjidde. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.
tuyinza okutuulako abooluganda. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Nsanyuse nnyo okubalaba nnyo mu ttuluba lyammwe buli omu. Webale nnyo nnyini ddala okujja okubeerawo mu kusaba kwaffe okw'olwaleero. Era mmanyi nti Mukama ali wamu naffe. Njagala okubeebaza nate esala zimwatusabidde nze n'omukyala twali tugenze mu bitundu bya Western Uganda. Twali before Ishaka, netutukako Bushenyi ne Mitoma. Bameka bava ebitundu ebyo Mitoma, Ishaka, akati balimu. Naye gye twali eyo, ovaawo. Kanongwe, okay, Rukunjiri, okay. Mukama yeebazibwe. Mukama n'atuwa omukisa twatambula bulungi, ne tugenda bulungi, era ebyatutwala ne biggwa nabyo bulungi. Mukama ffe yeebazibwe. Mwebale nnyo nnyo nnyini ddala okutububa nti mwatusabira, Mukama n'atutambuza bulungi. Twagala okwebaza Katonda nti ebyuma bye mwagula ebya sawundi kati bye tuliko kaakati. Era nza mulaba ob'enjawulo, ebyuma bitandise okuba nti bikola obulungi. Ekyo Mukama tukimwebaliza. Era eno wiiki eyaggwa n'eri bakakensa bali mabegaawo baali babikwatamu ne batereeza. Byuma bino bya mulembe nno ssebo, si bino byuma birungi. Mukama tumwebaza. Era eno wiiki eyaggwa n'eno twasobodde okuba nti we tutula mu ofiisi yaffe twataddewo tayiro wonna kati ku lubalaza wonna awaali ettaka. Ekyo Mukama tukimwebaliza. Ne ofiisi y'omusumba w'abavubuka temwalimu katayiro, ne katubaza Mukama mulimu katayiro atula bulungi, alinnya bulungi, alinnya abatukula, atajja kwekwasa kubuulira njiri. Ne tusaamu ne kalangi ne kibeera ng'ekifo kirabika malidaadi. Mukama yeebazibwe. Ate Mukama teyakomye ku ekyo kyokka, n'akasenge kano tuterekamu ebyuma biki, nako kati kagezemu katayiro, nako kawaiti bulungi, kamasamasa bwe kati. Mukama tumwebaza kuba Mukama yakola ebirungi buli olukedde n'atuddamu essala zaffe. Tulidde obujulizi obw'omuganda waffe Sister Enerica Wamala. Yali asuubira okuzaala omwana, era omwana n'amuzaala bulungi. Tebaamusaze kiso, yamuzadde n'amusindika nga maama bwe yandibadde. Tukubireko Yesu mu ngalo. Tukyalinayo abalala betusuubira, abalala balinga babiri, nabo tubasabira Mukama nabo basumulule bulungi. Mwene kanisa ffe tulangirira tetujja kubeera mwezi embeera bazibayitamu eyo ng'ate olubuto lwaganye, ng'ate obufumbo bwaganye. Katonda waffe asobola. Wano ffe Mukama addamu essaala zaffe. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Okay. Mukama yeebazibwe. Oluganda Joshua, sanyuse nnyo okukulaba. Kati mpozi n'okubajjukiza nti omwezi ogujja ogwa Juni tugenda kukwata ku nsonga endala. Katubadde mu byansimbi bye tukyalimu, naye omwezi ogujja tugenda kukwata ku nsonga ey'amaka, famire, obufumbo. Tugenda kukwata ku baana abawala batanaba kufumbirwa, n'abavubuka bambula kalevu abanoonya abakyala, naffe abayingira mu bufumbo. Kati mpeza myaka 2, nyingidde myaka 2 egy'obufumbo obutukuvu. Mukama yeebazibwe. Tugenda kukwata ku maka, tujja kuba n'abagenda okubuulira enjiri, bakwano baffe be twayise bajja kuba bajja ne batubuulira. Naye ate olw'eggulo nga bamaze okubuulira essaawa 7, tukuŋŋaane nate twekennenye bulungi bye batuyigiriza, tubitemeetememu bibeere nga bituyamba tunyweze amaka gaffe. Kati gwe tofaayo bw'obanga oyina omukyala oba oyina omwami n'obeera nga temugattibwanga, gwe jangu. Mukama yeebazibwe. Tujja kukwagala mpola mpola, obufumbo buffe bubeere nga bubeera bulungi, obe nga bweyagaliramu. Obufumbo bwe twafuna twagendamu kubonaabona, twagenda kubweyagaliramu. Mukama yeebazibwe. Namwe abatanaba kufumbirwa, abatanaba kuwasa, mweteeketeeke okweyagalira mu bufumbo bwammwe, si kububonaaboneramu. Mukama yeebazibwe. Eri omukwano gwaffe yawandiika akatabo bamuta Chris Mubiru, bakayita okuzimba obufumbo mu Kristo. Akatabo kalungi nnyo. Bwe nali ngenda Emitoma saavuga, Oluganda yatuvuga, waliwo Oluganda yatuyambako n'atuvuga. Kati nze bwe matambula engendo bwe zityo, nfuna akatabo ke nsoma, ngenda okutuuka nga nkamaze. Mukama yeebazibwe. Naye kano saakamalaako, naye mbulayo chapter, essuula, mbulayo essuula nga ziringa bwe zityo.
malirize. Mukama yeebazibwe. Naye katabo kagagga kalungi nnyo kali ku mitwalo 5 gyokka. Nja kusaba akatabo ako kagule, kajja kuyamba. Oba oli muvubuka tunaba kufumbirwa, oba oli mufumbo, ffenna tukagule tuyibe nga tuyiga engeri zino ez'ebyobufumbo. Mpozi n'ekisembayo ekirala nti tujja kwongera kugenda mu maaso n'okuŋŋaanya ensimbi zaffe ez'ebbanja, tube tusasula ebbanja litubanja okumaliriza kusasula ettaka lino kwe tutudde. Mukama waffe yeebazibwe. Kale tubadde mu kiseera guno omwezi nga tukyagenda mu maaso ku ssomo erikwatagana n'emirimu, erikwatagana n'okuwaayo ekimu eky'ekkumi, okubeera abantu abakozi, okubeera abantu abakola ne tufuna ensimbi oba omusaala oba amagoba. Kati amagoba ago ne gabeera nga tetugalya buli, tetulya nsigo, tugaddamu ne tugasiga nate, ne gagenda nga gakula nga gagaziwa mpola mpola. Mugaziwa omwo tufuna obugagga. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Ono w'Oluganda agambye akola sabbuuni. Eyo bizinensi nkulu nnyo. Era laba administrator waffe ali wano wa sabbuuni. Tulabe kisobola naffe okukola ng'ekkanisa, okugulayo osanga ebintu tusobodde okugulayo. Naye abooluganda tuwagira abooluganda tugula sabbuuni mulala, tugula owoono. Ne wabeera nga si mulungi ajja genda alongoosa. Gamba nti amiina. Era ffe ng'ekkanisa sente zaffe tetuzwayo buwi eri buntu yenna. Oluganda gye zitwala. Ne bw'obanga olina opangisa butebe buno, tenti, ebyo ne bw'obeera nga ziddugala tugamba Oluganda longoosa entebe zo naye nga twala kukuba bizinensi ggwe. Mukama yeebazibwe. Oba kinyo kitegeregese bulungi? Okay, kale Oluganda tumuwagire, tumuguleko sabbuuni, tufune essimu ye bulungi ajje gitwandowooza, tube nga tumuwagira tugende mu maaso. Era nga kitusuubira nti nno tubeere nti nno ng'ekkanisa tuva mu bwavu, tuva mu kusabiriza, tuva mu zino embeera nga batuyisaamu emimwa. Okalabaako kuli nga bw'oyimirira obeera mukazi w'amaanyi. Bamanya Martha atuuse, ne Pamela wuuyo atuuse. Lwaki? Tuli bagumu mu bya Kristo, mu kusaba, mu kusiiba, naye ate ne mu kakobogo tuba tuyisa mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Oba mukitegedde ekyo? Saagala bakuyise mu maaso mu kubanga toyina. Twala kuzimba ekkanisa nga buli omu weesobola. Kati nno ono kyabatababuulidde ono mukyala Kimira yimirira ku magulu go. Ono muwala waabwe omukulu abadde atuyambako wano ku kkanisa, Elizabeth, bamutte okusoma ku yunivasite. Kati kyatababuulidde olw'ensonyi endozi zimukutte, bamututte Nairobi, Kenya. Era bano n'omwami we ne muwala waabwe tebaalinnya baasi ogende Kenya, baalinnya nnyonyi ne bamutwala. Si bwe kiri? Kati yunivasiti bamutwalamu yandibadde nga mu kifo ky'okugenda mu Amerika okusomerayo. Abamerika baatika yunivasiti e Nairobi. Kitwanguyiza effe abatalina ku ssente ez'enkana bwe zityo okugenda mu Amerika. Yunivasiti omwana gyali mu ya bbeeyi. Kati njagala naawe obeere maama, taata, tukkirize Katonda abaana baffe bayigirizibwe. Omwana atasomye ajja kubeerera muzito nnyo okulabirira. Naye tukkirize Katonda tuweerere abaana baffe. Omuzadde omu yagamba nti abaana beetaaga ebintu bibiri. Beetaaga Yesu kye kisookera ddala. N'ekyokubiri kwe kubayigiriza babeere nga basomye. Wewunye ne mu kkanisa kati tuyina nze kati nze mukulu kankyogere bwe ntyo. Naye kingamba tuyina basitaafu 5. Naye bonna balina CV. Wasoma ki? Wakola ki? Gye tugendeyo n'ekkanisa kati bwe tuli ge mazima. Ate gye nali mu watoto kyalina kibi nnyo nga CV n'okubeera nga mpanvu ddala. Naye nga bwe kirina okubeera. Lwaki tubeera abatali bayigirize? Tusobola kusoma, tusobola kuwandiika. Naye tukkirize Mukama atuyambe nti twagala tubeere singa tuwaguza ekkanisa GFM mu by'ensimbi tugenda kukola adult education. Tubayigiriza ab'okukyalo, tubayigiriza okuwandiika, okusoma, tubayigiriza Oluzungu. Kubanga Oluganda lwe twogera tuluyamba. Naye kukomala osala wano ebboda nodde Kenya
tiramanyi Luganda lwo baaba taliyo. Mukama bannange atuyambe tugende mu maaso. Webale nnyo mwami n'omukyala Kirumira okuba nti mwatuta omwana tubakubireko mu ngalo. Ate sigamba nti no bayina nnyingi. Kukkiriza ge mazima. Tebakulimba nti no bano balina ssente. Balina Yesu. Zino mmotoka zituvuga ennungi zino naye yange gye nvuga sigamba mulina nnyingi. Kukkiriza. Mukama namugamba nze njala mmotoka nnungi. Mukama n'akikola. Ne tukola. Tucapa. Bakuyita kuyiriba. Ne tuyiriba. Ndi musumba naye ensomesa. N'obulimu bwange obwenkola omwo n'omukyala nenaaya. Ne tugattagatta obusente ne buweera. Mukama yeebazibwe. Era mmwe abatanda bakufumbirwa. Fumbirwa kuba mubeera ababiri mukola kinene. Mubeera omu kale ogenda mu maaso. Ne mubeera ababiri mukuba ne mukubira ddala. Era Bayibuli egamba omu agoba bameka? Ababiri bagoba mmeka? Mutwalo. Mukama yeebazibwe. Kale twala kuzimba ekkanisa ng'ekkanisa terina kyekubiira mu by'omwoyo, terina kyekubiira mu by'ensimbi wadde by'obuyigirize. Mukama yeebazibwe. Era tusabe Mukama atuwe ssente mu GFM. Twala kuzimba essomero. Tusomesa abaana baffe mu kkanisa muno. Liyambe n'abaana. Tukole lya primary, tukole lya secondary, tukole lya technical limu, tukuzimbe n'eddwaliro ng'ekkanisa. Bitwagala okukola ebyo. Era yensonga tulaga Mukama atwe kakobogo ng'awera. Era nze bwemasaba Mukama musaba biliyoni. Twagala biliyoni nga 3 wano nga 5. Tukole ebintu bino. Kisoboka era ddala. Yimusa okukkiriza Oluganda. Embeera gy'oli mugiveemu togikkiriza kuzimbako kayumba. Tuwaguze tugende mu maaso. Kisoboka. Mukama yeebazibwe. Kale obudde bugenze naye ngenda kubitematema naye Mukama tumwebaza olw'ekyo. Sunday yaggwa twebaza Katonda olwa omuddu wa Katonda omukadde w'ekkanisa Samwiri Bagonza yatubulya ekigambo kyali kirungi nnyo ddala. Twebaza Mukama olwa tekinologi nti nali shaka mitooma naye nga nali ku online nga ndaba bulungi ebigenda mu maaso. Era enjiri yannyumira nnyo nga yogera ku engeri emirimu gy'onyina okukolebwamu. Era n'agamba nti byonna bubanga bigaanye tudduke tudde eri Yesu nga omukyala Lusi bwe yakola mu Bayibuli. Era embeera bwe ziba zigaanye ez'enfuna togenda mu ssabo, togenda mu bira, tudde eri Katonda nannyini zaabu ne ffeeza. Oyo yatuyamba. Era omuddu wa Mukama yatujjukiza ku mukyalo oyo nti badda mu nsi ya Isirayiri era eyo gye baafunira omukisa. N'omukyalo ono Ruth oba Lusi mu Luganda yafuna emirimu n'atandika okukola. Ate mu nnimiro mwomwo Mukama mwe yamuweera omukisa. Si ebyenfuna byokka ne n'amuwa n'obufumbo n'amuwa omwami Bowaazi. Mujjukira bulungi. Kati emirimu egyo gy'okola givamu birala bingi. Muvamu emikwano, obufumbo, biki bizinesi. Tetulera ngalo tubeere bakozi. Mukama gy'atuwa omukisa tugende mu maaso. Olwaleero njagala okwogera ku nsonga gye nayise emisingi omusanvu egy'obugagga obw'ensikirano. Emisingi musanvu egy'obugagga obw'ensikirano. Nga mu ekyo tugamba nti bw'obanga oli mukozi n'okola ensimbi zo ne zigenda nga ziwera tezirina kuggwawo ne zisaanawo. Ebiseera bingi abantu bakola ensimbi ne zibula, ne zimala ne zibula. Ne bagamba yo gwolaba yali musajja w'amaanyi. So kirina okubeera obugagga bwaffe beera kubeera bwa nsikirano nga n'abaana baffe bali busanga. Gamba nti amiina. Tekifiira ku ggwe, kigenda kigaziwa bugazi, kigenda kikula nga tugenda okulaba mu byawandiikibwa. Era nja kusaba obikule Zabbuli eya 25 ennyiriri 12 paka 13. Nja kuzimbira okwo tugende mu maaso nga tulaba emisingi n'omusanvu egy'obugagga obw'ensikirano. Oluganda mulina Bayibuli, buza kulinaanye Bayibuli ye eriwa nnyabo ndabeko. Magi Bayibuli ye eri luda. Wanika tulabe. Eyo yiyeeyo. Pamere yiye eriwa. Okay. Bayibuli zirwa bane.
Bible izwa buluganda mugiyo Bible waswa Bible eriruda ayaw Derek sijja kubuuza kale kana kafananyi nakataddewo nti bwe tuba tukola Mukama n'atuwa omukisa tusobola okugula ebintu ebikalu mu luzungu ebiyitibwa assets nga ettaka amayumba ebintu ebikwatibwako ebikalu byo tebizikirira tebivunda bisigala nga bireta ssente zo bw'oba olina akatono ennyumba ng'ezabapangisa teziggwayo zisigala zikyakuweereza bwe zityo twali tusula bweyogerera eyo gye twasookera okubeera n'omukyala wange nali nzimbye ennyumba yange gye twasookeramu okubeeramu kati Mukama tuba tuli awo lunaku lumu nga bali banaffe batugamba buno obuyumba obwabapangisa twagala kubutunda naye munaabugula tetwalina ssente naye netugenda mu banka ne twewola ssente ezo netubugula netubusasula emyaka gyalinga 3 okubumalayo naye kakati buli mumanya gaffe kati naffe tuli ba landlord era ogira nga okwata akasimu owaaye akasente kange kali luddawa omanyi bwe nali nkula bagambanga nga tamu egenda kutandika nga bagamba kangende noonye ssente kangende nkole ki noonye ssente bwe nakula ntandika okwebuuza ssente ozinoonyaawa gy'otazitereka buuza kulinaanyi ozinoonya luddawa gy'otazitereka kitegeeza tulina okuteekawo emiwaatwa uteeka ssente zaffe butuwa okuzinoonya tumanyaawo okugenda Mukama yeebazibwe oluusi abapangisa nabo babeera bazibu naye Mukama tumwebaza atuwa omukisa kati mbadde ngamba ebintu ebikalu naye mu bintu ebyo byetukola omuvaamu n'ensimbi mubamu nezino ensimbi enkalu kati nno kano kadoola eno doola eno bando ya doola eno zitakwera mutwalo gumu omulamba guno bwe guti guno mutwalo guno gwa doola bugukyusamu mu za Uganda bwe bukadde kupinga 40 wuwunyinga olina buno bubando nga 6 oyinza kifumintirizaako Musumba Joseph buno nga buli mu mpale 6 2 3 4 5 akomukaga tekaliwo kama Mukama njala ogaziyo okukkiriza kwo si mukubba muba muki nga tukola okukola mwe muli emikisa gyaffe mu kukola Mukama kyagaziya Mukama agamba nja kuwa emikisa eri emirimu gyammwe bw'oba tokoze teri mikisa yiiya funa kyokolawo kyonna ekitonotono ekimpimpi waliwo omukyalo omu gwe baatuwa obujulizi embeera yali nzibu nnyo yalina omwami ng'amuwa 1,000 mu nnaku 2 mu weeki naye ng'amusuubira oggulako emmere n'enva ate n'asigaza nako omukyalo ono mu bukalabakalaba bwe yali ayina nga afissaako esiringi 2 kwezi ssente tetumanyi naffe yakikolanga ng'agulako enva n'agulako n'emmere omukyalo ono kiseera kyatuuka n'asobola okusevinga mu nsi kyogera n'asevinga omutwalo mulamba kati neyeebuuza muno nkolamu ki omutwalo mulamba Mukama n'amugamba genda weewole obunga bwa muwogo ogula amenvu osike kabalagala bino si byanjwanja bituufu byali wano mu Ndeeba omukyala n'asika kabalagala yeewola obunga bwa muwogo neyewola n'ekikalaayi kwera asiikira n'asiika ki kabalagala omukyala ono agamba kabalagala bwe yamusiika yalinga mukusaba nagamba Mukama buli anaamulozangako n'amukombako tajja kusigala kyekimu obwomi bwa kabalaga buno Mukama
bubeere bwa nkizo nnyo buli omu ng'anoonya kabalagala ono. Mukama n'addamu essaala ye. Omukazi n'atunda kabalagala nga mu kafo ako mu Ndeeba nga yamanyiddwa atunda kabalagala. Ate ayina eyatundiranga kabalagala ku lubalaza lwe n'afuna akadduuka akatono nga mwatundira kabalagala. Edduuka ne likula erya kabalagala ne ligaziwa ne ligejja. Omukyala ono n'agamba katunda kabalagala kamulekere abalala, n'adda mu ngoye endibota mu biseera ebyo. Omukyala ono bw'adda mu ndibota n'agaziwa mu ggula engoye ezo n'okuzisuubula, naye nga Mwoyo wa Mukama ali naye. Omukyala ono endibota ne zikula ne zigaziwa, n'asalawo kapito we amuzze mu kusuubula obugaali, eggaali. N'agula amagaali n'agatunda, n'adda mu booda. We nasembera okumanyira omukyala ono, we namumanyira nze obujulizi buno, kati omukyala asuubula mu mmotoka. Yatandikira wa? Kati gwe nnyomba kabalagala. Bino si byanjwanjwa. Mukama ayagala tube nga tuyimuka tudde kakobogono n'ebirala ebiringa bwe bityo, n'ogenda okubeera nkati ng'ofuuse olwo landlord. Tebakonkona buwombo banoonya ssente ez'ennyumba, ate omwezi gudduka abapangisa mu kimanyi, oba wakebako omwezi ne guggwako. Twagala naffe kikyuke nga gwakonkona gwabanja. Gamba nti amiina. Toola amafuta ago, toola amafuta ago, toola amafuta ago, toola amafuta ago, toola amafuta ago. Zabbuli 25. Eno Zabbuli Mukama yagita omwaka nga gwenda kutandika. Essula 12 twele 13. Brother, olunyiriri lwe 12 paka lwe 13. Zabbuli 25. Egamba bweti. Omuntu w'engeri ki? Muntu wa ngeri ki atya Katonda? Kyekyali ekibuuzo. Bayibuli neddamu bweti. Oyo gw'anaayagalizanga okukwata ekkubo lye lyeyalonda. Yoyo Mukama gwagamba. 13 lugamba bwe luti. Obulamu bwe bunajjuzibwanga emikisa gya Katonda, era bazzukulu b'ensi, era musonyiweko, bazzukulu be ensi eriba yaabwe. Avudde ku baana azeewa ku bazzukulu. Kyetugamba nti nno tulina okuba nti nno tukuuma eby'obugagga okuva ku ffe ne bidda ku baana ne bidda ne ku bazzukulu. Kati abazzukulu batuuka nabo nga batandika ati nabo buto, nabo nga bakola ebyabwe n'abaana baabwe n'abazzukulu. Nsikirano. Gwe kyotandise olwaleero tekirina kufa, kirina okulama ne kibeera kya mukisa. Abaana nabo ne bakiryako n'abazzukulu ne bakiryako. Kansome olunyiriri olwokubiri, obudde bugenze naye katemeteme. Genda mu kitabo kya Amosi essula ey'omwenda ennyiriri 13 paka 15. Amosi essula ey'omwenda ennyiriri 13 paka 15. Lugamba bwe luti. Bayibuli egambye ennaku zijja, kati Mukama yali ayogera eri abaana ba Isirayiri ng'abawa obunnabbi bwabwe. Bayibuli egambye nti ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, akungula lwalisinga asiga, n'asiga
ensigo lwalisinga atunda emizabbibu. Wayini omujja alitonnya okuva ku nsi, n'akulukuta okuva mu busozi. Ndikomyawo abantu bange Isirayiri okuva mu buwaŋŋanguse, ne bazimba nate ebibuga ebyamenyebwa babibeeremu. Balisimba ennimiro zaabwe ez'emizabbibu ne banywa wayini avaamu, era balisimba ennimiro balye ebibala byamu. Ndisimba Isirayiri mu nsi yaabwe, era tebaliggyibwa nate mu nsi gye nabawa. Mukama agamba abaana ba Isirayiri alibakuŋŋaanya, era mazima kyaliwo mu 1948 yabakuŋŋaanya. Bali mu nsi ya bwobwe, era mu mawanga gonna ag'omu nsi muno Isirayiri ze zimu ku nsi ezisinga obugagga okuva ku kyawandiikibwa eky'obwakatonda. Kati gwe bwe walokoka naye wafuuka Omuyisirayiri ow'omwoyo, gamba nti amiina. Oli mwana wa Katonda, naawe okubina ebisuubizo otoolako, kubanga walokoka, wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Kati Mukama atugamba tulisimba era tulirya ku ebyo ebirungi, wayini omujja alitonnya okuva ku nsozi, ebikulukuta. Byonna ebitegeeza kuba nti mirimu gyaffe Mukama ayagala nnyo atuwe obugagga obwo bwe tubeera nga tubweyagaliramu ffe n'abaana n'abazzukulu baffe. Ekyo Mukama kyanoonya. Y'ensonga lwaki twogedde olwaleero ku zino ennono 7 ezikuuma obugagga obw'ensikirano oba emisingi 7. Egyo kwe tusobola okuyimirira okuba nti by'okoze tebifa tayo, naye bisigala ne biremerera. Bw'oba otandise garagi y'emmotoka ng'oluganda Stephen, terina kufa. Abaana bo balina okuba nti banyuma gitwaliramu awo ne bagenda maaso. Bw'oba okoze edduuka teririna kufa, lirina kulibamu abaana bo. Waliwo omwami omu ali Bukoto, mukyalo wange yandibagadde omwami oyo. Omwami oyo akadduuka kaali katono bwe kati, aveeyo Kabaale, musajja mukiga, ne musajja mulungi bamuyita John. Akadduuka kaali katono nga bakyali bato. Kathy ne maama we nga bagulanga ebintu, era bweyagendanga ku ssomero eggayaaza nga gye bagula ebintu, omukiga ono nga amanyi n'okubawola ebintu ebyokubbanja nga amanyi bajja kusasula. Akadduuka nakaakano kakyaliwo, naye ate keeyongedde okugaziwa. Omusajja omukiga oyo asomesezza abaana be paka yunivasite mu kadduuka ako, era abaana be bwe babeera mu holidde bonna beera nga bakola n'omukyala. Era kati ennaku zino twatukawo nga neiba we yamugula ne neiba n'enaamugula. Musajja agaziye. Kati kankyogere bwe nti ne wabanga omusajja ono akaddiya atya, akadduuka tekagenda kufa, kuba kati n'abaana nabo mwe bali bayiza ekyokukola. Kankubuuze, mulimu ki gw'okola oba bizinesi gy'okola gy'omanyi nti kati eno n'abaana bange balina ogikwatamu bagitwale mu maaso? Jjukira nti mu byawandiike bya Katonda gwe w'otuuse abaana bo balina okusukkuluma ku ggwe. Bwe kirina okubeera. Bw'obanga gw'ogula mmotoka emu, abaana bo balina kugula mmotoka nga 3 oba 4. Kangende mu maaso, mujja kukiraba bajja tugenda. Kakati emisingi gino 7 tugiraba mu Bayibuli mirundi mingi. Katunga musajja nga Ibulayimu. Ibulayimu yali musajja mugagga mu Bayibuli, era tumanyi bulungi. Obugagga Mukama bwe yamuwa n'okukola kwe yali akoze tebyafiira ku ye, naye yasobola okubiyisaamu ne mutabani we Isaaka n'abisisinkana. Ate ye Bayibuli egamba n'abigaziya. Isaaka bwe yafa n'abirekera mutabani we Yakobo. Yakobo naye teyali mubi, n'azaala abaana olukunkumuli 12, era bonna n'abalekera obugagga bwe yava ku nsikirano ya jjajjaawe Ibulayimu.
kati mwana abaana 12 mwe muva ensi ya Isirayiri olwaleero ey'amaanyi ennyo. Era bo Abayudaaya tebakola loosi bwe bintu byagaana byafa bifa bitya. N'olwaleero ensi ya Isirayiri ze zimu ku nsi ezisinga obugagga mu mawanga gonna. Kale kankomewo e Uganda. Bameka abali bawulidde ku musego bayita madivaani abakola ebikajjo? Bameka bali muwuliddeko? Bameka batamuwulirangako? Madivaani abaayi, mumanyi nga sukaali gwe munywa madivaani yamukola ekakira. Kati mujjukidde mwe tumanya amukola sukaali oyo yuyo omusajja. Naye omwami ono baali bamuyita Mujubai Paradasi Madivaani. Yajja mu Uganda ng'alina okwolesebwa mu mwaka wa 1912, yali muyindi. Omusajja ono n'atwala obudde okutegeera amawanga Uganda etambuleta mu budde obwo. Bwe yamala emyaka 2, 1914, n'atandika okukola sukaali oyo. N'olwaleero bakyakola sukaali. Njagala owulire bino. Bava mu sukaali ne bagenda mu by'obulimi, ne bakolera amakolero, ne bakola ebyobulambuzi. Era bwe twogerera kaakano, ensimbi Madivaani ze balina nga famire ez'ensikirano zisukka tiriyoni mu Luganda bagyeta batya? Wangi? Akase. Obuse. Kati bali mu kase kamu mu biliyoni 66. Naye njala okubabuuza, wakati wa myaka 1914 n'okutuuka olwaleero gye myaka emeka? Okubala nakugwa mu nsaasire. Brenda munyambeko. Gye myaka emeka? Namwe mutemunjiwa namwe mulimba. 13. Miji emeka gibeera mu makati awo 13. Kuba omuntu abeera myaka 7, tubali myaka 7. Generations. Emirembe ng'esatu. Oli yafa dda, naye abaana ne bakitwala mu maaso, n'abazzukulu bakigaziizza. Katuvudde mu Bayibuli twavudde eri okugamba nti no Abayudaaya bwatu bali, naye katuli mu Uganda Madivaani akikoze. Ebintu by'okola tebirina kufa. Ogwo omuzimu ogutta ebintu tulina okugugoba. N'otandika akaduuka ako ne kafa, tubigaana mu linnya lya Yesu. N'okola bizinesi n'efa, tubigaana. Twagala ebintu byaffe birame. Omusajja ono baazimba ebintu byabwe mpola mpola, bigenda bikula, bigenda bizimba. Engero 13:22 egamba bweti: omuntu omulungi alekera bazzukulu be ebyobusika, naye obugagga obw'omwonoonyi buterekerwa omutuukirivu. Bayibuli egamba nti omuntu omulungi yakkiriza Kristo alekera abazzukulu, si abaana, naye ki? Abazzukulu. Manyi tuli bagande waffe olwo bagamba manyi onijja kubeera musika, naye oli talina ke walekawo, ajja kusikira musaayi. Kusikira musaayi ki? Twagala bikalu ebiriwo, biri luddawa. Kati wadde nga abaatusooka baakola ensobi, kati gwe nange tukola nsobi eyo, si kusikira musaayi. Baba kuziika wali nga no mutabani wo n'abaana batereza taito z'amaka gammwe,
bakebera bukebezi bank account zenkanawa kitulina okuba nga tugende yabo Luganda era ye kanisa twagala okuzimba wano bambu yuno simanyi omusumba yakaya alina obulungi sibe tulikeebe ate essala yange mutima gwange njala mwe munsingeko njala munsinga gamafuta mugatwale ani nange no nja kubeera njokya muyina okakolera ddala nenjala munsinge Mukama yeebazibwe. Kakati Zabbuli 37 njala muwandike sagala gamba nti mbalese 37 egambye 26 bagaba bingi bulijjo era baziika ku byabwe n'essanyu baziika ku byabwe n'essanyu abaana baabwe banaweebwanga omukisa abaana baffe banokwebwa omukisa. Kakati obudde bugenze naye kantemeeteme emisingi 7 okwesigama obugagga obw'ensikirano gye giriwa. Sookera ddala omusingi ogusooka ky'ekigambo kya Katonda. Yoshua yagamba mwesige ekigambo kya Katonda era mukirowoolezengako mujja gazzibwa mujja gaggawala. Kwata ekigambo kya Mukama okirye buva. Ekigambo kya Katonda mwe muli obulungi, mwe muli obugagga, mwe muli kye twetaaga okuyimirirako okugaggawala. Nga tubeera tugaggawala nga tetubbye tetunyaze naye nga tuli bakozi oba nga tukwera ekigambo kya Katonda. Ekyokubiri, emikisa gya Mukama kisumuluzo ekireeta obugagga obuwangaala. Emikisa gya Mukama mingi. Bw'obeera omutuukirivu Mukama akuwa omukisa. Bw'oba ekimu eky'ekkumi Mukama aleeta omukisa. Bw'obeera omugabi Mukama aleeta omukisa. Bw'obeera omukozi Mukama aleeta omukisa. Era emikisa ffe abagyesibira ffe nnyini tetugaba, tetusonyiwa, tetuli bakozi, tetujjumbira mirimu, tetuyiiya ng'emikisa gyesiba. Naye bwe tubeera nti tulina mwezi embeera ennungi Mukama aba atuwa emikisa egy'obugagga egy'ensikirano. Ekyokusatu bye bigambo ebyetwogererwako. Olina yogera ekigambo ba tolibeera kino ba nakikubawo nawe nokkiriza nti ye tokkiriza. Oluganda lwesi kyakoze kyabadde kirungi nnyo. Oli yaweereza ekikolimo mutima n'ogamba nedda. Kati buli lwogaana nedda nga kiseerera nga kigwa mu ddungu. Naye n'osigaza ekigambo kya Katonda ekireeta omukisa. Y'ensonga lwaki maama, taata, kojja, senga, jjajja ebigambo byogera eri abaana bo bikulu nnyo. Nibo oluusi omulaba amanyi okutega n'onyiiga n'ogamba gwe kyana gwe twogera ebigambo ebirungi eri abaana bawe. Newankubadde ng'oluusi abaana babeera abalolo nga batutawaanya, twogera emikisa, tubaseeko emikono, tubalagulireko, tukkirize Katonda nti Mukama mulungi ebigambo byaffe bijja kuvamu ekirungi bibeere nga bagaggawala. Era y'ensonga lwaki mulina okubeera n'abasumba nga balungi abatabakolimira. Basumba bangi bakolima, si bwe kiri? Wano ekkanisa yaffe tetukolima, tuweereza mikisa kubanga tumanyi bwe mubeera obulungi naffe tubeera bulungi. Mwaleeta ekimu eky'ekkumi. Waliwo oluganda omumu yali wano ku wiiki ewedde ng'abuuza musumba, kati eno tayo mugitaddewo mutya ku admin block wali? Nemugamba nti mmwe abatuwa ekimu eky'ekkumi naffe kitukola kyekyo. Ebigambo ebituvaamu bibeere nga birungi. Gezaako nnyo okuba nti oba wa mukisa, olulimi lw'ekikuvaamu kiba kya mukisa. Ekyokuna oba omusingi ogwokuna, yogera ebigambo ebireeta emikisa. Omukadde w'ekkanisa
Samwiri yabagamba lwinti nomugamba nfudde ekyogera tonnaba kufa oli mulamu yogera bulamu nja kubeera muwanguzi nja kugenda mu maaso nja kulya ensi sirifa galwadde bazadde bange ge baafa sirifa bwavu langirira ebigambo ebikuvaamu bya bwakatonda jjukira nti Mukama yatonda ensi eno ng'ayogeza kigambo ekigambo ekyo mwava kitulaba kakano olwaleero ebigambo ebikuvaamu yogera ebigambo ebirungi yesu olwakyo nokumanya bayibuli yo bulungi omanya bayibuli yo weeragulirako ebigambo ebirungi biwogamba ebisiri bisobola era bwe tugenda kubisobola ebyo nze byannema bijja kukulema ate ekibi ebigambo ebibi sitaani ayanguye okubibaka ate ye teyeebaka sigamba nti Mukama yeebaka naye oluusi Mukama abanga alwawamuko oluusi nesani talwawo yogera ebigambo ebirungi nja kugenda mu maaso nja kuzimba ekkanisa nja kuwasa omukyalo omulungi nja kufumbira obufumbo obulungi wegereko ebigambo ebirungi ebijja okuzimba okugenda mu maaso omusingi gw'okutaano kikakasa ebyasoose langirira ekigambo kyakatonera obulamu bwo omusajja ono budde bugenzi wengenda n'okukoma Yabezi tugende mu kitabo kya ekyomumirembe ekisooka tugende okukoma obudde bugenze ekyomumirembe ekisooka essula ey'okuna kitabo ekyomumirembe ekisooka kule Bible zaffe abooluganda ekyomumirembe ekisooka essula ey'okuna olunyiriri olw'omwenda n'ekkumi tugenda kusoma awo era tugenda okukoma olwaleero tutuuseewo olw'ekkumi lunyiriri olw'ekkumi eby'omu mirembe essula ey'okuna lunyiriri olw'omwenda paka olw'ekkumi muwulire amaanyi ag'ebigambo byetwogera eri obulamu bwaffe Bayibuli egambye nti Yabezi yali wa kitiibwa okusinga abooluganda be ne nnyina n'amutuma erinnya Yabezi amakulu nti namuzaalira mu bulumi namuzaalira mu bulumi oba mu buyunike Bayibuli emugamba mu buyunike yangamba bulumi ekitegeeza maama w'omwana ono ennaku eyo yamusigalamu n'amaziga naye Bayibuli egamba gamba kiraga nti no newankubadde nga wazaalirwa mu bulumi era nga bw'oyiseemu obudde butuuka embeera n'ekyuka gamba nti amiina olw'ebigambo bye twogera Bayibuli egambye bw'etyo olunyiriri olw'ekkumi Yabezi n'akoowoola Katonda wa Isirayiri ng'agamba nti ompeere ddala omukisa si bikolimo naye ompeere ddala omukisa ogaziye ensalo zange muli ebigambo bino omusajja ono yali w'amaanyi nnyo omukono gwo gubeere wamu nange gunkuume obutagwa mu kabi konna nneme okulumwa mu mutima yasaba ebintu byali bimeka ebintu byasaba kale katuddemu tubirabe Yabezi n'akoola Katonda wa Isirayiri n'agamba nti ompeere ddala omukisa kyekisooka kyaddako kyali kitya ogaziye ensalo zange kyekyokubiri
omukono gwo gubeere wamu nange. Kyakumeka ekyo? Kyakumeka? Gunkuume obutagwa mu kabi konna. Neme okulumwa mu mutima. Ekyokutaano, bintu byali bitaano. Bayibuli eddamu etaano egamba etya? Bayibuli egambye Katonda n'addamu okusaba kwe. Enegambye nti Katonda n'amuwa kyakola ki? Lwaki Mukama tayinza kuddamu gwe ky'oba osaba? Olowooza Mukama akufitana? Takwagala? Olowooza Mukama akuteeka? Mukama akulinako empalana? Tayina. Bayibuli egambye nti Bibina abisabye bintu byali bitaano abisabye. N'akabirira Katonda wa Isirayiri. N'agamba nti singa ompeere ddala omukisa n'ogaziya ensalo yange. Manyi buli wobeera ng'olimu ezo embeera ezinyigirizibwa obeera buuti teweekyusa. Katunkuma leero, katunkuma n'olweggulo, katunkuma muwogo nabeera muwogo fena muwogo tumwagala ne katuma tumulya bulungi mukatunkuma badeno ddagala tumulya nnyo ewaffe. Naye teweekyusa. Bayibuli n'egamba gaziya ensalo yange era obanga omukono gwo gunaabanga nange n'onkuuma. Kuba Mukama bw'akukuuma abeera sirikale proper. Ezimu egy'obubbi, emizimu n'emisambo egitwala obugagga bwaffe. Kuba Mukama aba atukuuma. N'agamba twakomyewa? Gunaabanga nange n'onkuumanga obutalaba bubi buleme okunnumya omwoyo. Katonda n'amuwa kyeyasaba. Kanisa, Mukama akuwa ekyogenda okusaba. Yimirira ku magulu go. Yimirira ku magulu go. Yalulyo mwayimirire. Kiki oyagala okukola? Business gy'oyagala okukola? Oyagala kukola mobile money? Oyagala kubeera na supermarket? Kiki oyagala okukola? Oyagala kuinvestinga in bonds? Government bonds? Kiki oyagala okukola? Njala bane tusabe tubeere intentional. Njala okyogera ekintu ekyo. Mukama agaje business yo. Business ki gy'oyagala okukola? Ogenda kukola bazi? Sabuni wona amukola tunonya akatega Mukama gaziya akatale kange. Wasuulidde obujulizi twawadde bwakabalagala. Kyonna kitugenda okukola Mukama akiwuma omukisa. Banenze wavuna bukuliramu mbumanyi. Era nze si bwerinaanya, si bwangu. Naye nga ate Mukama yatulokola tugende mu maaso. Lwaki? Tulabirira amaka gaffe. Tulabirira amaka gaffe. Tweyo n'ekkanisa ya Mukama. Toyinza kweyo ky'otayina. Kale yimusa eddoboozi oyogere ne Katonda wo. Ribo sakababayi. Regeserere bayimeni. Yimusa eddoboozi Mukama omugambe nga Yabesi bwe yakola. Rikabasatara bayimeni. Regeserere bariyararabayi. Oba buyaba bagazwarara bayerebere. Reboserere bariyararabarabagazariri bayimeni. Oba buyaba bagagazariri bariyararabayimeni. Rikobozariri bariyara. Yimusa amaloboozi oluganda. Kiki ekyoyagala Mukama akukolere? Mimi kyoyagala okukola? Ogenda kutunga kyalaani, oyagala kutunda dduuka, oyagala kukola mobile money, oyagala kutandika dduuka litunda mata, oba kutunda migaati. Kiki ekiri mu mutima gwo? Ogenda kutunda manda, kiki oyagala okutunda? Ngoye byonna byonna Mukama gulawo enzigi ezo. Kiki oyagala Mukama akukolere? Kuba Mukama asobola. Mukama tayagala obeere ng'osabiriza nga toyina. Mukama ayagala okugaziya. Obeera omukazi omusajja ng'embeera zo za njawulo nnyo, nga ebyenfuna weebiri, ng'ate oli mu mwoyo, oyogera n'ennimi n'emizimu ogoba, naye nga n'ensimbi weeziri. Olabirire abaana bo, obasomesere, obayigirize. Mukama ayagala obeere mugabi, obeere ng'ogabirira ku bwakabaka bwa Katonda, ng'owe kimu eky'ekkumi. Naye toyinza kuba kimu ky'ekkumi nga toyinaawo. Kkiriza Mukama agaziye bizinesi zo. Wadde ng'oluusi abalogo babeera bangi ne bakola ebyenjawulo okukulemesa,
binatu birinya ku nfeete tebijja kukola konna. Mukama tukoola Yesu abaana bano Mukama abakazi n'abasajja babotole mu bye bakola Mukama, abalina amayumba gabapangisa, abalina bizinesi zabo Mukama, abaagala okukola amaduuka ne bizinesi zonna, abaagala okukola supamaketi, abaagala okugulawo amagaraji ag'emmotoka, abaagala okusuubula emmotoka oba ne boda boda. Mukama ggulawo enzigi. Ekkanisa eno Mukama bulimu abeere nga mukozi. Bayibuli egamba nti nojja kuwa omukisa bitukwatako engalo, naye toyinza kutuwa mukisa nga toli kye tukola. Mukama tukoola Yesu mwene ekkanisa, buli mukazi musajja, buli kyakwatako Mukama okiwa omukisa, abantu bakulaakulane nga bwaddamu essalaya y'abeezi. Ne bano Mukama obakola Yesu, abo bonna Mukama abali mu ofiisi obakulaakulanye, bagaggawale bagende mu maaso bagaziwe nga bw'olaba omusajja oyo yabeezi bwe yali. Rabakazete mayerebe obanga madivaani bwali madivaani sina mulokole naye olwokubanga Bible principles ezimu ennono ez'emirimu omugaziyiza. Naffe Mukama tujjukire tubeere kye tukolako Mukama, tubeere abakazi n'abasajja abakozi, emirimu gyaffe ogiwa omukisa Mukama, tubeere babifeekeera tugaziwe ayi Mukama. Zwagaba sabene kapotolibo ribo segemene kabribo ribo sababa kataraba yere erere barega zararaba ye ribo sararaba. Yimusa omukono gwa waggulu gambe ebigambo bino tugambe ayi Mukama nkwebaza olw'okundokola n'olwa Kristo Yesu omulokozi wange. Era Mukama nkwebaza gwe yandokola, njagala ompa omukisa nga gwe wa Yabeezi. Buli kye nnaakwatangako mu mirimu gyange, mu misomo gyange, mu bya bizinensi byonna Mukama obiwa omukisa era obigaziye. Ndekeraawo okusabiriza mbeere nga neemalirira mu by'ensimbi, ate mbeere wa mukisa eri abantu abalala bonna, nabo mbeere wa mukisa gye bali. Mukama nkwebaza. N'ekyokubiri Mukama nkusaba ebintu bino bikwate bulungi. Bizinesi ngenda okukola zireke okunfiira mu ngalo, naye zigaziwe, zigejje, zigende mu maaso, zive ku nze zidde ku baana bange n'abazzukulu babeere ba mukisa. Tugaana obwavu, ŋŋaana okusabiriza, ŋŋaana amabanja, njagala gaziwa mbeere mugagga nga Ibulayimu bwe yali mu linnya erya Yesu. N'ekisembayo ebigambo byange bye mbadde nga njogera ebireeta obwavu mu butamanya, oba ebirowoozo byange oba enkola yange gye mbadde nga nkola nga bireeta obwavu n'amabanja n'okusabiriza, byonna mbimenyaamenyamu. Kaakati okuva n'olwaleero nja kugera ebigambo bya kukkiriza, ebigambo ebireeta emirembe, ebigambo ebireeta essanyu bigenda okutambuliramu mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abagaggawaze, Mukama abakuume, Mukama abajje mu mabanja, abajje mu mbeera ezo ez'okusika emiguwa. Mukama abasumulule, mubeere nga Ibulayimu, mubeere bannagagga ba Katonda. Mu buno obudde bwe tulimu tusomese abaana baffe, tukole emirimu, tugule amayumba, tugule amataka, tukole bizinensi, tugaziwe obwakabaka bwa Katonda. Mutole omukisa gwa Ibulayimu, omukisa gwa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Mukama abakuume, abawangaze, temujja kufa, tujja kubeera abalamu, tujja kubeera abamukisa, tujja kubeera abakuganja. Ribo sakaliba mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Tuleko Mukama bombi.